Yes, Redzone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo gwatambula naffe ku mukutu ogwa Redzone TV. Njagala okubanga nkutuusaako tukyagenda maaso n'okukuwa ebigenda e Kenya bitandise okubanga biyingira mu ggwanga erya Uganda. Ekimotoka ekyo kyolaba kimotoka kiriko Uganda Police naye ate kyasangiddwa mu ggwanga erya Kenya. Bannakenya nga bakyetoolodde nga bakiyuuyayuuya n'okwagala okumanya biki ebiri munda. Wabaddewo ebirowoozo ebireetebwa abantu nga balowooza oba Uganda bagitumye oba ekimotoka kyagenzeeyo kuyambako kulaba nti ebibeera e Uganda nga bantu beekalakaasa bye bigenda e Kenya. Bannakenya nga bo bamanyi bakyebulungudde ne bateekawo embeera. Omusajja amanyiddwa nga Honorable Muwadanku Nyingi ono nga ye minisita oba shadow minister ow'ensonga ez'ebweru w'eggwanga mu gavumenti eya opposition ate nga ye mbaka mu parliament akiikirira Kyaddondo East era nga bwe nkugambye shadow minister for foreign affairs. Ensonga zino ziba zimukwatako era yavuddeyo n'ekiwandiiko ekyo nga mu kiwandiiko kino yataddemu ebibuuzo bingi nnyo. Ekimotoka kya Uganda kibadde kino naki e Kenya. Ngenda kuwa akatambi awo olabe gwali ku mukutu ogwa Redzone TV. Gavumenti y'eggwanga Uganda yavuddeyo n'ekiwandiiko olwaleero kino kyolaba ng'ennyonnyola ku nsonga z'ekizimbe ekyayidde omuliro. Jjukira waliwo ekizimbe ekya Uganda ekiriko embassy ey'eggwanga Uganda ekyo kyakutta omuliro gwawuliriza omukutu ogwa Redzone TV. Wabula Uganda, gavumenti ya Uganda yo yavuddeyo mangu nnyo neetegeeza ky'omuliro guno yo yategedde dde okwakwe gwavudde era nga womanyi. So Muwadanku Nyingi agamba gavumenti ya Uganda kyebadde yina okukola mu budde buno kutegeeza gavumenti y'e Kenya yerina okukola okunoonyereza. Muwadanku Nyingi mu bigambo bye ng'agamba nti Uganda kyekola kijja kuleetera obulabe bannayuganda abali mu Kenya. Bano ababeera e Kenya wetwogerera bajja kufuna obuzibu mu bino byonna olw'ensonga nti bannakenya bajja kutandika obbalaba ng'abayina kye bamanyi ku lutalo olugenda mu maaso oba kwekalakaasa okugenda mu maaso mu ggwanga lyabwe erya Kenya. Ekyokubiri kijja kuleetera businesses nnyingi mu ggwanga lya Uganda okutandika okufuna obuzibu. Honorable Muwadanku Nyingi nga ye shadow cabinet ow'ensonga z'ebweru w'eggwanga ate nga mubaka mu parliament akiikirira abantu b'e Kyaddondo eyasikira Robert Kyagulanyi Ssentamu mu parliament eyo. Muwadanku Nyingi ebigambo bingi byayogedde byenjagala okuba nga nkuwa gwagoberera omukutu ogwa Redzone TV naye nga mu kiwandiiko kyekyo avumiridde nnyo era agamba nti abayokezza ekizimbe kino tugambe nti babadde bannayuganda abali eyo oba babadde bannakenya nga balina endowooza zaabwe era n'anenya nnyo ne gavumenti ekiwandiiko kye yayisizza ku nsonga z'ekizimbe eky'eggwanga erya Uganda ekyayidde. Nga sinaba kubanga nkuwa akatambi Honorable Muwadanku Nyingi ng'ayogera njagala nkujjukize nti ekizimbe ekyo eky'eggwanga erya Uganda ekiriko embassy ekisangibwa mu ggwanga erya Kenya, ekizimbe ekyo obuwumbi n'obuwumbi bwayisibwa mu parliament okulaba nga babuteeka ku kizimbe ekyo. Kati Muwadanku Nyingi agamba nti ekizimbe kino wayinza n'okubaawo olukwe nga ssente ezo ezayisibwa nga ssente tezaakozesebwa nti wandibaawo olukwe okukyokya babeere nga babuzaabuza obujulizi. Embeera bwetyo bwe yabadde. Kati Muwadanku Nyingi y'embeera gyali mu kubeera ng'avumirira n'okunenya gavumenti okuvaayo okukola statement amangu nga ne gavumenti y'eggwanga lya Kenya tennavaayo kubuulira abantu ki ekyaviiriddeko ekizimbe kino okukwata omuliro. Kati gwali ku mukutu ogwa Redzone TV kyenjagala okuba nga nkutegeeza nti ekizimbe ekyo Muwadanku Nyingi ategeeza kiriko ssente obuwanana n'obuwanana billions and billions of money ze baayisa mu parliament nga zigenda kuteekebwa ku kizimbe ekyo. Kati Muwadanku Nyingi agamba ssente bwe ziba nga zaali tezinnaba kuba nga ziteekebwako wandiba nga waliwo n'olukwe olw'okwokya ekizimbe ekyo. Kati nga tetunaba kwanguwa kukola conclusion n'ekibuuzo ku mmotoka ya Uganda Police yabadde ekola ki mu ggwanga lya Kenya. Byabadde bigambo bya Honorable Muwadanku Nyingi kamukuwe owulire ensonga bwazoogerako nzije tubeere nga tweyongerayo. Redzone TV kwoli webale kubanga okyagoberera. Twakakisaasaanizaako ssente z'omusolo wa Uganda billions nnyingi nnyo. Tukyalina ebibuuzo abaffe ddala kyayidde omuliro bwe kiba kyayidde abanjokyeza bavudde Uganda oba ddala mutuufu babadde mu Kenya. Kugenda okubuzaabuza accountability
oba ddala kituufu wabadde obukono bw'obuntu obubiri. Tulowooza nti weetagisawo okunoonyereza ekisobola okulaba kyekyavuddeku omuliro. Ekyokubiri, ekizimbe kyekyayidde sente ezayisibwa zakozesebwako. Kisobola okubeera akagendere okubuzaabuza embalirira mu accountability. Ekyokusatu, twebuuza lwaki emmotoka ya Uganda Police nga nayo era muliro ate yalabiddwako e Kenya mu nnaku ntono ng'ekizimbe tekinnajja. Malayika ki yalabikidde poliisi ya Uganda otwayo emmotoka y'omuliro mu nnaku nti ng'ekizimbe tekinnaba kujja? Twagala okujjojjoba. Ate tulowooza nti ne bannakenya kubanga baalabiddwako nga beetoolodde emmotoka ya Uganda Police nga wakati wa protest mu Kenya, tulowooza nti kyetaagisa bunnambiro kirinda okunoonyereza gavumenti ya Kenya kwenaakola, era kitumanyi tusubira ne Ministry of Foreign Affairs kusaba gavumenti ya Kenya okunoonyereza. Kati Ministry ya Uganda eya Foreign Affairs ejjeewo obusobozi y'okulangirira ebyavudde mu kwokya omuliro ekizimbe kino. Bakweka ki, bapapa ki, era bakankana ki? Tulowooza waliwo ebibuuzo. Naye tukusaawe eno tugumiza nti kitumbire Kenya be bannansi baayo wansi wa ssemateeka waabwe abaavaayo okulaga obutali bubatiivu ku nsonga eziri ze balambulula era ne balambulukalakasa okw'emirembe tewaddawo wadde alabibwako nga n'ekyokwayisa kyonna. Ffenna tetulowooza nti eddembe lyabwe nga bannakenya era nga bannayuganda mu kusabulabiseewo tusobola okugikozesa okulaga obutali bubatiivu bwaffe ku nsonga yonna eba etujigiriza nga bannayuganda. Ekyo kyanjawulo era kiri mu ssemateeka waabwe. Uganda egezaako kozesebwa kusinga bano kifaananyi kibi. Mukagenderere kubanga tenda busobozi kunoonyereza kiri Kenya essaawa eno. Ne baba era interest mu nsonga ze Kenya yandibadde owandiika kusaba Kenya kukola kunoonyereza ku ssaawa eno. Tulinda report eneeva mu kunoonyereza okwo. Twagala okugaana byonna ebifulumizibwa mu statement eya Ministry eya Foreign Affairs na bino bye batayogera mu kwegaza. Naye okudimandinga twagala tulinde okunoonyereza bye binavaamu tunabikomentingako ku ssaawa ya byentumu. Ekyokubiri, bannayuganda tebalina lutalo lwonna n'abantu ba Kenya era twagala ebigambo ebikozesebwa gavumenti ya Uganda bireme kukozesebwa bubi okuviirako obulabe eri bannayuganda abangi abawangalira e Kenya n'abasuubuzi abangi abayisa byamaguzi byabwe e Kenya. Tewatabawo byamaguzi bya Uganda babitwaka yonna bannakenya gye bawakanya wabula bo basawala ekimotoka kya poliisi ya Uganda kyokka kye beetoolodde. Tulowooza nti bannakenya babange bayita okudimandinga Uganda mutunnyonnyole emmotoka yammwe yakimye eki. Beewale okunnyonnyola ebyo bazzi mu kufuna ebiwandiiko byanjawulwa tujja kubasomesa diplomasi mpola mpola. Mu Uganda empya buli munnayuganda ajja kwesiima mu Uganda ne mu Uganda. Mwebale nnyo. Yes, bigambo bya Honorable Mwadanku Nnyingi mu kiwandiiko kyawadde oba kyasomye akyasomedde bannamawulire bw'abadde wali ku Parliament ku ofiisi ye nga minisita oba shadow minister w'ensonga ez'ebweru w'eggwanga mu gavumenti ey'ekisiikirize eyalondebwa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bwe bitu bwe bitambudde gwagoberera omukutu ogwa Red Zone TV yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira. Kyokola kya mutawaana nnyo gw'atambula naffe nawe atanaba kubanga osubscribinga kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata akade ka notification obeere nga tomisinga nsonga yonna